sonda yalemeddeko ate tukikaniramuko nnyo naye kojja wange naye ati mukwano gwange kati olumu tukayananga mugamba kojja bwe mbeera waka toleeta bya pulezidenti naye nalemerako naye kojja nja kugondera leero bamaama bakojja bajjajja baganda bange ekozwa nti wali bagaye bukojja tewavayo muto ebukojja abeerayo bamaama nabakojja ne baganda bange babeerayo oya ne baganda bange banange kitalo nnyo kitalo ddala nze nabadde siriiwo nabadde eyo mu Amerika nga ndimo okwewangulira zawaadi tuli mu kuvimba ne baswazimiga bani tulina paapa kojja si mukasa we yankubidde essimu nampa amawulire ag'ekikangabwa n'antegeeza nti kojja Bosa bamukubye amasasi agamutiddewo kwekubirira ndabe nga ntuuka basebo ne bannyabo newankubadde nzijidde Matayi naye nze wano size nga mukulembeze wabula nze nga mwana wano ndi waka kojja ono kati omugenzi kojja Bosa abadde close nnyo ne family yaffe. In fact ffe abaana ba Nalunkuma tubadde tumuyitanga kojja Transa kuba kojja ono family yaffe yagiyingiza nnyo mu bizinesi ng'atandikira ku mukulu wange Nyanzi mu kutunda n'okusuula ebyamasannyalaze bwetyo bwe twakonekitinga oluvannyuma n'afuuka omukulu w'ekika n'afuuka Luuma naye nga ali close kojja abadde ayagala nnyo si kika kye kyokka naye n'ayina akakwate ku kika kye. Basebo ne bannyabo nze ndi mwana wa Margaret Nalunkuma. Margaret Nalunkuma ye muwala wa Mulodokayi Kiyingi yabeera nti kamwekya jjajjanga oyo Mulodokayi Kiyingi yali close nnyo n'ekitaawe w'omugenzi kati. In fact jjajja Kiyingi ye yali Katikkiro wa Namusota. Jjajja Kiyingi yali Katikkiro wa kitaawe w'omugenzi eyitibwanga Israel Bosa. Ye yali Namusota ono kojja Bosa kati omugenzi gwasikidde. Jjajjange Kiyingi azaala maama yali Katikkiro we. Era n'omugenzi lwali obwa Namusota jjajjange Kambe ye yamusumikira obwa Namusota. Jjajjange Kambe ne jjajja Kiyingi be basaawo obusaabala ku bijja bya Kambe. So wano ndi mujjwa era munkwate bulungi. Kitalo baganda bange nnyo ffe nga family tufiiriddwa nnyo newankubadde kati bino bye nafuuka sometimes family yange okuba keepinga nga bali safe okujja kuba no bakojja bange base mukaza baamire ensanafu ne kati nyina bakojja bange abo bakojja Kitooke mbagala from a distance kuba saagala obusajja bumanye nti oyo naye muganda we oyo naye kojjaawe bubabuze emirembe. Naye nga nange ndi mwana wammwe kojja nange ndi mwana gwa ndiga wadde nga neddira mbogo naye ndi mwana gwa ndiga kati gwe laba mix eyo y'embogo n'endiga nyinza okutomera omuntu ate nga akabiro k'endiga mpologoma kati mix eyo mugiraba. Bannange kitalo nnyo kojja Bosa simulabyeko. Kojja Bosa mulwadde. Kojjange Bosa oyo yakulira Mutuba gwa Kambe ensasa mu Mawokota. So tuli very connected. Ate maama yafa yatuleetera nnyo abasaidi ye era ffe tukulidde nnyo ku saidi ya maama tuli close nnyo ku saidi ya maama okusinga
ya taata era bazadde bafa basinga bandiga era n'abatukuza empisa abakojja kitokerwa kuba kati akaddiyemu naye teyalinga wakuwena ebiseera biri kitalo nnyo kitalo ddala okufiirwako omukadde waffe ono naye tekikyewuunyisa muntu yenna okuwulira nti gundi bamutemudde gundi bamutemudde gundi bamutemudde yensi gye tutambulira mu baganda bange era ffe yensonga lwaki tewaayo tukomye bino ebintu bwe biti kubanga wadde tuli wanaye abalina emundu tubamanye wadde abatemu abamu babula ni waliwo ne batemula abantu baffe ng'ensi eraba Zebra Ssenyange bamutta ng'ensi eraba era n'abamutta tubamanyi so ebyo tugezaako okukomya baganda bange ate tuze tubagamba nti tewali muntu yenna ali safe nze byogera kubanga anytime bayinza okubagamba mutabani wammwe ne bamutemudde naye nga tumanyi abagala otutemula nze manye abatemu bakulemberwa Museveni batidde amujaga kumana yabyogedde era ng'oggyeeko ku mulundi guno we basangidde mu musaayi gutasangirwako ne babaddenga babulanga bwe batyo katusuubire nabo bwe bakutte tebafiire mu kkomera oba mu ddwaliro ne batugamba nti naye yafudde tewabeerangawo lipooti n'emu ku muntu gwe batemudde tekibeerangawo ate nange mpuliriza maama naboso w'ekitiibwa yabadde ayogera awo ku TV oyo maama wange oyo sisita wa maama wange naye yabadde ayogera n'agamba twabadde tusuubira abantu balala be bayinza okutta naye sono kituufu bebasuubira okutta be baffe bammwe bakomoni people mmwe naye nze mbagamba tewali ali safe olaba bakuba jenera amasasi ne bakakuba n'abasumba bwe gaba nga gaali gaddala kakati batemudde mukulu wa kika so tubeera twebuuza ani addako yensi gye tulimu bamaama bataata yensi gye tulimu so bwe tugezaako okukomya bino ebintu tuba titubikomya mu bubi nedda ate tetuba bakozi ba fujjo zabendiga mwe mwankuza mumanyi temukuza baana bafujjo mutukuza mpisa era nebino byenjogera nabijjamu mwe mwanzala mwe mwanyusa ze nayo nkabandiga so bino byenjogera saabisoma mu ssomero nabiyonka mu bbeere lya nnyabo Nalukuuma so mbanjagala nnyo tusigale nga twefumiitiriza jjajja tugenda muzika naye kirikoma ddi abantu baffe bameka balina okuttibwa kino ne kikoma Uganda ki gye tukuliddemu naddala mwe bakadde baffe mwab'ebitiibwa wano mu Buganda abaana ba Buganda bw'ogendako ekitalya 9 ku 10 baana ba Buganda ate ng'ekisinga n'obba wambisa n'obba tulugunyisa olumu ennyendo zaffe zino ezaagagala so embeera gye tulimu bakojja ne bamaama era kye tulina okomya kitalo nnyo kitalo ddala banange kitalo okuba nti kati tuli wano nga jjajja teyakaddiye omusajja abadde decent omusajja abadde omukozi tali mu byabufuzi tolinza gamadisi talina mpalana n'abantu musajja mukkiriza naye bamutemudde kakati bwe gwani so kitalo nnyo basebo ne bannyabo ebigambo bijja kuba bitono bwe bibanga bibadde bitono naye ebyo ntusa okubagiza eri famire ya mukodome wammwe JW Center kati omugenzi
eri baganda bange bonna, eri ekibiina kya NUP kyenkulembera, n'eri bannayuganda bonna benkulembera kuba nze pulezidenti. Era abenyiga mwazaala nnyo. Era mbeereyo ngamba abantu bwe munda bagina enyuma gyali gya maama, kana amaaso gaali ga maama, ne buno obwongo bwe mulaba. So mwebale nnyo ab'endiga kutuzaala na kutuyola, kitalo nnyo ekya jjajja, kitalo ddala. Katusuubire tebanaswala ne batuwa lipooti, naye kusingira ddala tulina okukolera awamu okulaba nga enembeera tugikomya. Enembeera tegenda koma baganda bange okujjako nga tugikomeza. Njagala okusembayo banneebaza abaana ababoodabooda, mwebale kuba bavumu. Era ekyo kyemwakoze kibeere ekyakuyiga eri mmwe. Bawamba baganda bamwe bulijjo, gwebawamba tadda. Kyemugamba temusobola kwewaayo ne muvumba katira kakasajja akamu akalina emmundu ne musalawo ekyo kukakolera. Kati bwebanga yenkola bajja kulekerawo okuwamba abantu baffe, bajja kulekerawo okutemula abantu baffe. Kitalo nnyo bassebo ne bannyabo, omwoyo gw'omugenzi Mukama agw'omuze emirembe, naffe tusigale nga tugezaako okulwana okutereeza ensi yaffe, tugenda ogivaamu tugirekera abaana baffe nga yeeyagaza, kuba kati teyagaza. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ssaabasajja Kabaka utusinze nnyo.